Pastor Bugembe mukwano gwange nkussaamu ekitiibwa kubanga oli musajja yafukibwako amafuta naye nkwegayiridde ku bwa Katonda gwe nnyimirira mu maaso buli lunaku kyukamu katono wonna woolabidde vidiyo eno weenenye oddemu oyatula obulokozi kubanga ogenda mu geyeena. Abasumba ba Uganda bamu kyasinze okubeera ekizibu kubanga eggwanga lya Uganda lyonna litambulira obutebenkevu, emirembe, obulungi, ekisa ebitambulira mu nnamba 7 eri mu linnya lya Museveni gye bayita Shalom, peace, safety, health, righteousness, friendship, help, byonna bitambulira bina kuwanirirwa abalokole. Naye abasumba ba Uganda mwe mukyasinze obuyaaye, mwe mukyasinze obubbi, mwe mukyasinze obwenzi, mwafuuka ba mafiya, mwafuuka baana ba beriyali. Ate temukyayogerwa akatubatya n'okubatya nti oyinza okunjiira asidi oba okunkubisa amasasi kuba temukyali bangu. Mwalimba President Museveni wano nti agenda kuwangula ne babayita mu State House mwenna tewali musumba wano w'amaanyi mu Kampala ayinza kwegaana nti agenda mu State House. Ne mugenda ne Kakande temukolagana naye ne mwagenda naye ne Mamafiina ne mugenda naye. Abasajja ba Katonda President Museveni n'amanya nti abali ewa Bugembe, abali ewa Bujinga, abali ewa Kayiwa, abali ewa Namutebe, abali ewa Kayanja, abali ewa Kiganda, abali ewa Loni ne ewa Kakande ne Mamafiina balina bampa akalumpitamu lengera mu Kampala kye bamukoze. Ekitegeeza abasajja mu mwafuuka bawuddisa temukyabuulira mujiri ya mirembe, mwafuuka bayaaye. Pastor Bugembe bw'otegeera nti abaana bamaze okukuvuma n'okukuwa emuliro obwereere obadde oyina kuvaayo kubeegayirira bwegayirizi oba kuba rebukinga. Kubanga engeri ekyusa omuntu waliwo counseling, waliwo warning, waliwo advice, waliwo punishment, olwekyo bayita rebuke. Naye olw'okuba temwagala makanisa gammwe gaggwemu abantu, mwagala Katonda teyabatuma kujjuza bikanisa birimu bantu babbi bayaaye batamiivu banywi ba mwenge banywi banjaga. Yabatumya ebibi ebituukirivu byagenda okuzuulamu omulembe omujja era byalitwala mu ggulu. Kati olw'okuba abasumba b'e Uganda munoonya bantu Bugembe n'avaayo ne Kasimayiri bannanze Bugembe bane munsaasire bane leero mwanvumidde bwereere bannange Bobi simulinaako buzibu. Genda osome Daniel chapter 2 etteeka lyayita nti buli mukulu buli musumba buli w'amaanyi alina kusinza ekibumbe ekyali kiteekeddwa mu lusenyi nti ate akisinza agenda kwokyebwa omuliro kyekiri mu ggwanga lya Uganda. Etteeka lyayita okuva 2018 Bobi Wine ng'ayingidde mu parliament nti buli mukulu buli muto buli musumba alina kusinza Bobi Wine. Bw'omwogerako obubi oba bw'omuwabula oyina kuvuma balina kuwemula balina okuyisa mu muliro n'okuteekawe. Osobola otya Bugembe okuvaayo okwegayirira obwegayiriza abavubuka? Rebuke them, babuulira enjiri ya Katonda. Tulabeka abasajja ba Katonda mu Bayibuli nga bakolimira abantu ababoogerako si kyenkugamba. Abaana babuulira amazima nti wali eggulu ne geyeena. Bagamba amazima nti okuvuma President Museveni kibi. Bw'abanga Bugembe statement yo yabadde agikoze, statement yabadde mbi. Kati lwaki ovaayo okwetonda? Simple because temwagala bantu bave mu makanisa gammwe kugenda. Mulina ebikanisa ebijjudde abenzi, ebijjudde abagwagwa, nowanda naawe oli myaka 40 oganya okuwasa. Kati Bayibuli ate egamba nti yeesittaza omu ku bato agenda kusuulibwamu olubengo. Kati teebereza nze Dr. T nina fiyansi wange nsobola omukkiriza okusabira ewa Bugembe atalina mukazi ku myaka 40. Kitegeeza waliwo emyoyo gye weesittaza. Amakanisa mugajjuza biserebu, baserebu abasula mwenga abasula magombe. No wanda tewali ku bantu bokyaze wo Bugembe ndagaye yakalokoka. Kitegeeza mukola binyumu, muli mu concert, Bayibuli mwagivaako dda mwe mukimanyi. Genda weenenye Bugembe, Katonda omugambe nti nsaasira. Ekyo kiri wano mu 2 Chronicles 7:14 nti abantu bange baneetoowaza tekyetaaga na kusaba weetoowaze kubanga bw'osoma Daniel omukono gwawandika ku kisenge ne kugamba nti opimiddwa ogereddwa tokyalimu makulu. Bobi Wine mwagala mufuula Katonda. Abavubuka ne bakeera ne bavuma buli muntu, ne bavuma Archbishop ebitama, ne bavuma Museveni obusiru, ne bavuma Bugembe, ne bavuma Dr. T, ne bavuma Gundi, ne bavuma Kayanja, ne bavuma Gundi. Kati nova ne musaasire munenze Pastor Bugembe, banenze mukwano gwammwe. Kitegeeza oli mu kuprayisinga bubi.
abaana babuulire bwokola video live wire nekuyita BBS nekuyita Spark nekuyita Anikat nekuyita nawe noteekayo video ejja kulaba abantu ebitwala 3 ng'oli mu kubuulirira abavubuka balekerawo okubambira buli muntu wali eggulu neggeyeena ene eggwanga lya Katonda waliwo abavubuka ne baba n'ababana bajja kukyuka badde eri Katonda eggulu lijja kuba mu ngalo ne kati eggulu kye wakoze kyaweesezza Katonda ekitiibwa waliyo omuvubuka yakedde okutya Katonda nabagamba amakanisa ge Uganda lwaki abamu omulokole wenne yakedde n'olonda Bobi Wine toli mulokole musumba wange Sara Mikisa nze nsabira ku volunteers of Salvation Outreach eriawo nakulabe waliwo Pastor Victor Kamugasha waliwo Pastor Asha Mikisa waliwo Pastor Sara Mikisa be basoko tugamba nti bane Katonda atugambye Bobi Wine amuganye lwaki tebakigamba Bugingo oba Senyonga amakanisa mugajjuza abantu abatamanyi Katonda muine ebikwaya muline emmotoka ez'amaanyi muline ennanga ennene ebitalange ebya concert amakanisa agawawaala ne mujjudde emirambo ono avuma oli obuyaye tasasula abakozi mwenna mwesombye mugenze ku lumbe lw'omusajja omufere muganye okubuulirako enjiri muli mu kubeesabeesa abantu kubanga mwagala maniza approve nze volongoto efuuka nga ndogoyi Katonda takyasobola kubeesigisa kigambo ky'ovola babigamba Dr. T Katonda fe yatugamba frankly tinakubadde Museveni abantu bamukoye nkyamwagala nga tulina kidifendinga kuba Katonda akyagadde ago ge mazima ate Katonda muzibu Bugembe bwogaana okukola nga Katonda akozesa endogoyi Numbers 22:28 kati bangi munkubya amayinja kuba mwewuunya okulaba comedian ng'ayogera ebyekirokole Katonda tali mu shortage y'abantu abakoye Bugingo Bugembe Kakande Kayanja Kiganda Katonda abakoye simanya kyazze Katonda abakoye abagobye musigaza amakanisa gamwe agajjudde abantu abenzi ababbi abayayi nankubadde nze siri mutuukirivu kanjogera ebyobwa Katonda enkyagenda kunfuula mutuukirivu n'omukisa agenda gumpa okusinga abavubuka mwenna abagoberedde Bobi Wine mpo ky'okubuulira abavubuka amazima oli mu beetondera abeegayirira genda olabe ebbaluwa za Pawulo yayogeranga frankly n'abagamba mbo Bagalatiya abasirusiru ani abaloga Nowanda Abedi bwanika omusajja omulokole omusumba yeeyita mu Galatiya omusirusiru lengera obwongo bw'abasumba Numbers 22 etulaga endogoyi ng'egamba nabbi kati Dr. Katonda yeyambisiza volongoto nze oba Facebook yange mukijjako sifaayo nze sajja na Facebook mu Kampala najja bwogu mukama nampa omukisa nensigalawo mbagambe Bugembe Bugingo ono omuntu n'owasa omukazi ow'okubiri olw'okuba olina ebigambo bingi n'otwekalizaako sibo n'omutukkiriza ne tugenda ne mu maaso ono talina mukazi myaka 40 olina avuuka bajjudde kati ffe tulowooze tutya oli muyaye tasasula abakozi oli mufere oli musiyazi oli mubbi oli mulogo oli ayino olitakyasula na waka be basumba betulina kato mugereddwa mupimiddwa Katonda abagobye nze Dr. Tiamale nja kusigalawo paka lw'olinsanga mu ggulu